bw'ofunanga chance omuntu akwagalidde mbwavu nakusembeza mbwavu nga talina kyakujjako omuntu oyo mwagalanga nnyo. That was me with Duncan. Sayina kye nali mujjako, sayina kye nali mufunamu. Namulaba nga tanakufuuka na kyali ekyo. Namulaba nga talina nasuubira kubeera nga avuga emmotoka. Bulamu bwange Caroline Nantongo yanyimba emirundi egyo esatu. Emirundi gye nakuba music wa Caroline Nantongo sigimanyi na muwendo. Nze issue yange eno yali baku Duncan. Mmwe mwagireeta. Ate nga bombirize mbamanyi. Duncan yasulanga mu kirabu nga promotinga nnyimba za Caroline Nantongo. Ne mubuuza ojja otya okusaba Duncan ssente. Sijja kwogera bingi ku Duncan because oyo muto wange ayina ekiramanyi gy'avudde ng'omulabi afuuse star. Naye wabanga alumba emunyenye eyamukoleezako ku ttaala n'afuuka star agirumba ng'alekangamu ak'obuntu. Omusajja osanga n'akozesa statement Jacobo nti yalembeka ekibatu Caroline Nantongo n'agalama nti yagenda ku ssomero. Agala nnyo kulengeza mukyala nakuvuma mukazi nganze. Caroline Nantongo emyaka 10 emabega. Yali taliika. Nze nganze siyina lunaku lwe nali nkeddeko ku makya bunembera bias ne Kalo. Because mu kujja kwa Caroline Nantongo I was behind her. Naye olunaku yasaba Duncan ssente. Nenyimira ku magulu gange abiri. Ne mugamba Kalo teyandibadde ggwe osaba Duncan ssente. Naye wabanga Duncan ate yanzizeemu. Yakuzeemu. Mwewuunya. Lwaki omwewuunya? Mwewuunya. Era atuukiza olugero lw'Abaganda butasoma buluma bukulu. Sikera nko ku makya kuba na Caroline Nantongo kyava ku ye. Mu bulamu bwa Caroline Nantongo yakanyimbira ebivulu bisatu. Endagano gye nakola ne Caroline Nantongo teyaliiyo. Mulimu abantu batasobola kunyanukula ng'emyaka 10 yali tasobola kunsemberera. Yes, ng'emyaka 10 emabega yali tasobola n'okujja okwogera nange nga inafukamira. Mbabuuzaako mena abakye ku media omuweereza omuzeeyi Masembe. Tuli mu Namwaya division ne chairman waayo DJ Jacob Omutuuze akugamba 226 omulabiranga ddala. Mashaallah. Abantu be munaba mu mwongere akalulu mumulabiranga ddala. Nga 15 mu ndero Robert Kyagulanyi Sentamu. Chairman DJ Jacob Omutuuze. Wayase. Buuza ku bantu. Everything good. Mbalamusiza ku banyabo ne basaba manyi bameta kugezibwa Jacob. Banyi bamanyi nga DJ Jacob Omutuuze. Omusajja wabeera mu Makide Ssaabagabo mu bulamu wa division 15 tunda president waffe kera ku makya genda olonde. 21 tunda Najja Nasif. 22 tunda Yusufu Bugagga. Buli waddi nga nnyaffe bwali nze asemberayo ddala. Ate nze asemberayo ddala ate nze asooka ku ballot paper. February nganya Oja wabulayo ennaku 14 okola ki gende mu Swaumu. Inshallah onasiiba buli kisibo nze nkisiiba naye nesitiru nkyakubanja ekyaki ekisibo ekyaggwa wagamba ogenda kunsiibulula wiki esembayo tewagula wadde amazzi musiraamu tawakkana omutima obuntu butono nnyo obubonero bw'obunafuusi bugenda bukweyolekako buli lukya. Nze atali ggwe Jingo yakubira amasimu n'agenda okwata ate amangi wiki namba omuntu omuwanga ng'entuyo tezinaba kkala Jingo kusasula sente nati nga wayiseewo wiiki nze sikwata masimu naye akima Jingo tomanyi tesikwata masimu sikwata masimu nesikwata masimu bitambula bikakyeya mwana president nalabye yazzemu okwambala jacket president omanyi bameka One Nation Platform yabitegedde mbu kati tugenda mukadde akasembayo kano juke balina omwezi gumu kati campaign ziggwanga ennaku z'omwezi January 12 oziggwa tulonde 15 ozigwera dda kati mukadde kano okuluzinga obulamu bwo kiyinza okuviirako Uganda okukola ki okusasika so the best way kwe protectinga ng'omuntu ate si kibi okwe protectinga ng'omuntu because
ye asset ya Uganda gye tulina sawaza senga Uganda ejjamu enchikwe President Museveni naakira ku matane yefiisa yego yaba tunulidde entebe neyefiisa n'afiira ddala kale n'afa yaba tunulidde entebe ababyokwerinda ekyo si kigambo kyange kyadde Jacob Omutuuze singa okay kugambye singa President Museveni atuuka ekiseera neyefiisa wishing is not bad in mawulire kyoba baga nti no mbu bw'otateekawo mbu oba conclusion nti byogera biba bituufu yaman bakuba bulungi emiggo twongera okukubiriza bikisaali eyo ng'asobola otukwatizako ku muganda waffe Jayden anoonya $40,000 egya dola okubeera nga ajjanjabwa Dona waali muganda we yagamba muganda we yagenda okukola ku nsonga ezo ku weekend agenda Kenya bakebere balabe match ziri zitya agenda yagambye weekend kitegeeza ayinza okuba agenda ku Saturday nanja mufune ya 2 ntwala 2 mukubiro gamuwere wano oba atwetaga kuba nze jazimu inshallah because mumanyi last yavuddeyo bebe cool sewunya lwaki tewewunya because bebe cool ayina omutima omulungi wadde wagira yero naye ayina omutima omulungi mulimu ebimu besikiriza last naba mulungi nnyo nga tayogedde ne kasita ayogera waati aba mubi waatabukira awo jjukira nti ye teyeeguya ate yeemanyi talinamu kyoba tasobola politics talinamu kweguya ye tamusobola last tasobola politics last yavuddeyo n'agamba agenda kukola kyonna ekisoboka omwana oyo afune obujjanjabi omanye last mulimu ebintu byakoze byemutamanyi oyo mukulu gwe bayitaani avuga emmotoka ye avuga emmotoka eriku gagamera Kirebason yamujjanjaba nga alina ekirwadde ekyamaanyi ennyo n'amujjanjaba ng'ensi yonna temanyi so last nze seewuunya ninako abaana bemanyi baweerera abawera 5 so kati mulimu abantu abamu benneewuunya nga baziyina naye ngaomutima gwe mukopi ngaani Ragadi alina omuntu gwe yayamba Ragadi simanyi simuwuliranga mekazi alina simuwulirangako nkongera omulala Kamiliyoni manyise mekazi alina niyo musibo mulaba nga ye akaba tomuyamba naye nga simwavu Sifa Kyagulanyi nnyo omuntu gwerewudde ng'ayamba Sifa Kyagulanyi ali mu nsi yiye so abantu gye bali balina ssente Edirisa Musuuza tayamba Musuuza ayamba lwakuba ye yasirwa busirwazi naye ng'ayamba ng'eyambaani ali God gifted mu kuyamba mulungi because ayamba naye kati lwakuba kati embeera zaakyukamukko naye is good mulungi mu kuyamba naye ate oba ntekeraawo Musuuza ne Bebe Cool nga ani gwowaako kidini ate mpa Bebe Cool lwaki ti Bebe Cool Musuuza ayamba naye bw'oba kyaliiwe tasobola kukyusa bulamu bwo Bebe Cool ayamba bw'oba kyaliiwe akyusa obulamu bwo bintu bibiri byanjawulo ebintu bibiri obitegeera byanjawulo so naye nga wetuweeyinga ku bombiriri Bebe ne Musuuza bayambi balungi mu kuyamba nga kwamba bonna baatabuka obwongo naye nga balungi mu kuyamba they are good naye katusabe Jayden afuna obuyambi musajja wattu Jayden ajja bufuna mashallah lwakuba kati onayeko wenza interview ye obulwadde bw'alina buli ye yabufuula nnomo ne kati fe abamanyi abantu abafuddira obulwadde obwo tekiri nnomo yeetaaga singa kyetaagisa n'interview although kiyinza engeri gye mutadde ennyo mu media kiyinza omuleeta okuba nti naye alina kulaba kibanzijeko interview but ng'omuntu alina ekirwadde ekizibu I think yeetaaga mu privacy ntini okitegeera naye katumusabire ne mu bantu bonna lasita bamu tebeegatta ku lasita
Wala sita yakavayo yekka. Okuyamba si kwa mpaka. Si kwa mpaka era de rasta teri ya mukase. Kwana yavuddeyo nga ye wempedde ali na wandu badde waaye 10. Nyinza okuba sirina nga nange neetaaga buyambi. Oyina? Nange sirina naye nsobodde. Okuyamba si kwa mpaka. Nze ate tongeraageranya naawe. Njawulo ki ekiriwo? Olina amaka 3 nze nkyapangisa. Nekitegeeza ki ekyo? Olina bizinesi ezikuyingiriza obukadde 3 buli wiiki. Nina mmeka? Nze sirina bizinesi. Oyagala tutandike kwogera byama byo? Abantu nga bakinikaliise bandibadde bavaayo ne ba obuninga Jayden oyo. Ko namulako bamukyazaako ku TV. Oba yali bali bakola show ki? Yali yakyalako Mwanikaati n'akolako programu y'amakona. Taata affe kinikaliisa Jayden yeetaaga obuyambi. Oba tukwate tubayiseemu gaali. Tugenda tutuuka awo. Tukwate akabbo tugende mu zi TV ezo kinikaliisa. Owa baba gy'akolera wakati. Akolera baba. Anti ye yadda mu kifo kya Chicken. Owa baba ate weenaale balina ssente asobola tiketi emutwala. Anti bali 3. Zonna tiketi za layisi. Tezimalawo na $5,000,000 nezo tiketi. Ne satu zizimalawo. Kenya? Tezimalawo. Ogenda n'okomawo? Zizimalawo. Zizimalawo. N'ettaano teziggwawo. Ettaano ziggwawo. Kubanga ogenda tiketi yange yasende mmeka. Ogenda n'okomawo oyinza osanga omalira mu $1,000,000 nga 1.2. Because mu economy. Banimanyi ndowooza business class. Economy. Ate tetugenda kubeera nga tunoonya buyambi ate tugende mu bintu ebiri expensive. Ye mulwadde tetwetaaga baasi. Kati agabirigo gajja kukola ku passport ya muto we. Alina omuwa egundi kuba talina naye passport bambi. Sente mmeka? Ziggwawo. 5. Omuntu omu mmeka? Ziggwawo. Ogenda n'okomawo? $1,300,000. $1,300,000. Ziggwawo. Mu economy ziggwawo. Anti $1,300,000 ze $3 900,000. Musiramu ziggwawo. Ziggwawo. Moyo bala. Ziggwawo. Kati owa baba asobola bawa tiketi bombi 3. Asobola bawa tiketi bombi 3. Sinaika wa baba. Mulimu abantu abalina omutima omulungi waliwo n'omusajja ono Amini. Amini. Amini asobola. Gwenva wano ngenda wa namba emu. Nze ndi ku kikwekwetu. Kuyisaamu mulanga. Ne namba emu alina omutima omulungi. Baana yampe 10. Ne namba emu. Ate nze simuwanga. Ne Sakozi asobola. Sakozi yaliwa. Faruku. Sakozi bwe ngamba si namba emu tabanga wadde n'ekikumi. Sakozi Faruku. Sakozi bwe mbadde ngamba yampe 10. Asobola muwayo akakadde. Namugezesa ndabe wadde asobola okukola ki? Okumpe 10. Sebo n'ali nsindika neewuunya. Shalom asobola obwayo ssente awo. Shalom ki? Shalom yennyini owa 256. Nanti natandikira ku bantu ababadde bamugjamu n'akantu. Ono wa YouTuber? Shalom Kasuku. Esi timu Kasuku eyo? Timu Kasuku. Kasuku bayambe bajja fasa omuwa. Zubeda. Byantalo? Tujja kuseetuka. Asula wa? Asula mu gundi ki? Ani? Jayden. Akyamazima simanyi gy'asula. Asula mu Makindye? Mu mutwale wa Mulyannyama? Makindye. Asula wa? Mulyannyama yamba? Just mu politician by research namba bayisemu eggaali. Makindye senga nali mulabyeko si we Makindye. Naye nga kyemmanyi nti waliwo organization so omuyamba. Bwemanga muli organized bulungi. Zisa omuyamba n'afuna treatment ye bulungi n'akomawo n'awona. Naye lwakubanga treatment eyo byonna babikola by the end of the day. Ayabeera asigala mu wanda just musabira busabuzi Katonda amugumye amaleko bulungi n'ekintu ki. Chicken ye yagambye alina abagagga be naye yagala kamera. Bw'oba kibaagala zino nga kitaasizza obulamu ekisingira ddala okuba ekikulu. Jayden ajje bateekewo kamera awo.
Mama Fina ayamba. Mama Fina. Mama Fina ayamba. Awo tujja genda wa SB4. Wa SB4. Ya mtegerera. SB4. Mama Fina ayamba. Mama Fina tukusaba buyambi tuye ku Jayden. N'otwaye millions Z5. Manyi tolina bulungi ssente ennaku zino by the end of the day. Omutima gw'omulungi. Ajamisi Kigundu. Bano benjogera njagala nnyo video no jimpe nje beewereze. Mama Fina asookerako ddala twagala buyambi bwa Jayden. Tata waffe King Kalisa owa Next Media twagala buyambi bwa Jayden tukusaba busabe mukama waffe. Ajamisi Kigundu, Yasini, manager Keti, promoter, president wa promoter Abitex. Salim Saleh. Salim Saleh. Gwanda tuli ku kibiina. Jenno wadde sikuwagira. Olwa kibiina kyamwe kya yero. Mutulugunya abantu baffe kati tulina kuyita mu kusabiriza okufuna obulwadde okufuna obujjanjabi. Twetaaga buyambi buseewo mu Salim Saleh. Eno video manyi kutuukako mu Salim Saleh. Wadde nyinza okuba nga sikuwagira. Naye Jayden tumutaasi. Mwana muzalide ku mulembe gwammwe. Naawonera ku mulembe gwammwe. Naawonera ku mulembe gwammwe mwagala okukola amalwaliro katumutwala Kenya. Yetwali tuliisizzaako ko. So tukusaba obuyambi bwo. Ne tusaba minisita w'abavubuka Balamu. Minisita w'abavubuka nannyini ssente oyo alina ssente. Balamu ntinda namba bagamba mbu. Teri promoter musinga bugagga mu Uganda. Teri promoters musinga bugagga mu Uganda. Era teri yo muyimbi mu Uganda musinga bugagga. Twagala tukwatireko. So mukulu Balamu. Minisita w'abavubuka tukusaba otukwasaganyizeeko omuvubuka munnaffe kubayita Jayden omumanyi. Wakyetaaga kujja na kamera eyo tujjeewo tumuleete tujja mmuleeta. Tukusaba mukulu ntakke. Nzeyi owa Pepsi. Tatange Bobu Kabonero. Tusaba buyambi. Oli omugaga we yakuteeka mu ruumu erimu ssente. Tosobola muleka ku kamera naawe. Tetwagala kamera. Twagala buyambi. Ate oyo munnange omulaba ye kimugwako obugwi. Yebera calling kyo kimutika bati sinagala lyoka kole kino. Bingi byakoze bwe mutamanyi. Tatenga obulamu bwakuyamba buno. Ate swala muyisa na mu kamera wano. Tetwagala linnya lye. Twagala kimu ssente. Twagala buyambi bwa Jayden. Nenga kino kikiri ajja kuwona Katonda ajja mukwasaganyizaako. Inshallah tusaba Allah musunse. Nekino kibe kyakuyiga. Buli muntu ena atulula mu kamera kisobola okutuukako. Ekituufu. Enkya ne baga nti waladde kirwadde wetaaga buyambi. Kyo tekiri ku Jayden omanyi nze nsaba nnyo Katonda muga Mukama. Sina mikwano mingi. Tompanga kirwadde kyakusaba buyambi. Bwe owulira nti oneetamiddwe okubeera mu nsi gye watunda. Omukka gwange gutwale peacefully. Okay. Nga siswadde kulwalira musaba buli lunaku nga Mukama. Bw'oliba otuusiza ekiseera eky'okuntwala. Ntwala mulumbi gumuntu ntwala mu bulumi. Saagala nve ku nsi nga nkukyaye muzeeyi. Saagala nve ku nsi nga nkukkodde buli muntu yenna ali ku nsi. Njagala nve ku nsi nga ngamba njinyumiddwa. Ompadde obulamu butuuse ku age bracket weight ontutte enough is enough. Yaman. Ebirooto byo. Kyensabirira Katonda nnyambe. Programu eno ndowooza yo omuntu saagala egenda bba kasavu kanyama. Katya. Saagala muntu ali oyogere kintu anyiige. Lwaki? Twasembayo okukola programu eyaggwa nkoyogera ku Karo Nantongo ne baawe. Karo yavayo n'agamba mbu nze ani asobola omugambako mbu yali ayambadde bubi. Kalo yakuddamu? Yatuma nange nanziramu. Natera byengenda okugamba. Mbugwe ku show Karo Nantongo zali akuyimbidde ez'obwerere. Lwaki tosiima kaaka akatono? By the way. Ne mukwano gwe yakwanukula. Ani? Duncan. N'agamba ki? Era yabuuza ekyo ekibuuzo. Nti yali ne Karo. Be bakola interview? Ne Karo? Karo teyakola naye ebigambo bye yabiyisiza mu Duncan. Mu Duncan. Kakati by the way kankubulemu ekintu kimu. Nze Karo simuinaako buzibu. Okay. Simuinaako buzibu n'omunene ogumu. Wali ku kamera.
Duncan era atuddawo nanze ntudde wano kituufu gwe nali ng'oli ku kamera eri kituufu era ddayo okwate interview egiteeke ku eno njijeyo n'agamba atya yogera amazima kalo nategese ekivvulu ne nkubira kalo ne bansaba ssente thank you ne bamusaba ssente nze awo nobutakanya bwange bwekalo bwatandikira siina lunaku lwe nali nkeddeko ku makya bunembeera bias ne kalo because mu kujja kwa Kalo Nantongo I was behind her naye olunaku yasaba Duncan ssente nenyimira ku magulu gange abiri ne mugamba Kalo teyandibadde ggwe osaba Duncan ssente Duncan we yatereeza ebibi nze gwe yakozesa omulwanirako olutalo lwe teyajjaku nga nti munnange omanyi ABCD twetereezeza byonna nze bye nayogera saayogera nti ndi biased kyova nagamba ekintu kigaziye tetwogera ku Kalo Nantongo as a person kituufu kati Kalo Nantongo oba yayogedde statement ze yayogedde nyinza muddamu ekintu kimu kyokka nze mu bulamu bwange Kalo Nantongo yanyima emirundi egyo esatu emirundi gye nakuba music wa Kalo Nantongo sigimanyi na muwendo ate wabanga baagala ngoyinga personal so goyinga personal nensukulumako ne wano because mulimu abantu nga bakyali bangi oba nga baliko mu bulamu bwange ngamba kuba mbumba buuba kati Duncan niyo okujja n'ayogera byonna byayogera nze manyi ekizibu kye kimuluma nga ye omuntu osegeera ate nze munnange nakula bulala nze siri money minded Katonda yantonda nga siri money minded nsobola okwagala omuntu nga talina nemuvula kyali wange osegeera kati Duncan kimusumbuwa ye nkimanyi kisajja kuddaawo okwogerako ndikyogerako gye bujja mu maaso eyo but wabanga yanzizeemu siikirangako ku makya kudda mu Duncan byayogedde ku bantu nani kikozeko yayagala mmuddemu afune amasannyalaze which is okay because namulaba nga tanakufuuka nakyali ekyo namulaba nga talina nasuubira akubeera nga avuga emmotoka bisajja kuddamu ng'omuntu because I appreciate each and every one nti buli muntu Katonda alina afujja nagyamwisizaamu but mmaze ngenda kuddamu abantu soka kutunuulira angaseeko ki nze Kalo Nantongo okubeera ne biifu ennyo naye biri ebintu nga bisatu Duncan kyakusatu ku byo Duncan kyakusatu manager we kyakubiri ono gwalina kati yesu gwabadde naye ye bujjo gwabadde naye kyakubiri ekyokusatu kiri about nze byonna ngenda kukutwalayo okitegeera byonna gyakunta kikyotegeeza buli kimu kye bayogedde obuzibu bwe buva sooka omalizeyo statement buzibu buva wambu Kalo Nantongo mbu nkozeseza professional y'abamawulire mbu walembeka ekibatu nze Jacobo ati nze nkugamba ebigira kankiddemu kati omuntu eno omusanga nga musajja ayogera ebintu ebitumanya era teyagenda ku ssomero omusajja osanga gwekozesa statement Jacobo nti yalembeka ekibatu Kalo Nantongo n'agala nti yagenda ku ssomero manya musiru ani akyogedde ekyo era baali banyumya babiri nani omuyimbi ne Chaliwo bakola interview Ulyambu interview yakolebwa nti Jacob naliteeka kibatu kale ekyo ngisiro sirigge ekyo ngisiro sirigge ekituufu ate ekyokubiri buli mukazi bamukwana ate ekyokusatu saatumirwa ndiga okola bulungi osegeera kati ffenna singa tudda bwabanga Kalo Nantongo yakyogedde ekyo nti nze nali nteeka kibatu ate ajja kutandula wajja gava kubanga nze ndaba buli simu yange gyali njogeddeko n'omuyimbi egiina nakitegeerako olwo olunaku mwakola interview ne Duncan yakyogera abantu beewa level gwe Kalo Nantongo omanyi emyaka 10 emabega omanyi Kalo Nantongo emyaka 10 emabega sikyali wange by the way tomumanyi simugoberera kati sagala nnyo kulengeza mukyala nakuvuma mukazi nanze Kalo Nantongo emyaka 10 emabega yali taliika nze nganze
waddembo kyogera because ali bias nti mwogerako oba munamukriticizing simuyinaako buzibu ne Kalonzo Ntongo emyaka 10 emabega tumumanyize mumanyi onfuna Kalonzo Ntongo gwe bawanga emitwalo 2 ogenda okuyimba ng'alina oluyimba nalina luyimba kyawalutunda walina kubeera nga sagala nnyo Kalonzo Ntongo mufuula mboozi kubanga wena ayogera nja kwogera mazima ate galuma kati oba yanjogeddeko nti nali nsaba ekyo kyewuunya naye ekikulu kiri nti ebimu kubikunyeeza kati Kalonzo Ntongo ebimu kubimuwalanya bakazi be nali ndooseeko okwagalako taliimu gwe nga esenga Kalonzo Ntongo omumanya emyabega ow'emyaka 15 emabega oba 13 emabega sijja mulengezza because yansanga nina erinnya kyali na contributing kale naye oba 0% naje contributing naye wabanga asazeewo okunziramu bw'atyo nja kwogera ate ebitoogerekeka okansaganya nnyo okuvoola bakazi nanze nga ye wanzivodde oba wanzivuola esagala muvuolawo nja kwogera ebiruma ate ebiruma ennyo nnyo 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 ddala ate nga byamazima mbugwe okwogera ku bbaawe bye wamwogerako byali bikwatako bbaawe namwogerako ki nayogerako ki bbaawe mu interview we baseerabidde twamakinga wamakinga engeri life ebe gye badde etambulamu n'olaga mbu oba kyali jeno n'olaga mbu omusajja omukazi waba akusinga ssente genda oddemu labe interview saalengezako omuvubuka oyo kubanga mumanyi gwa Misa Kisemakula senga namulengeza Misa Kisemakula yanenkubidde essimu nanga Jacob kyewakozesa ekirungi okitegeera recent Misa Kisemakula yazze n'asasula ssente ez'okukola show wali ku front page yandibadde aŋŋamba Misa Kisemakula ye muntu atageya muntu ekituufu ate oyo omuvubuka saamulengeza nakuwa big picture relationship z'aba celebrities nange nenkuweerako example nga yange ey'omukyala yagamba nafunye naye kati namulengeza mu ngeri ki kyeki kye nagambye kibi nnyo okubeera n'erinnya nga tewasoma because erinnya liyinza okukuleeta liyinza okukukozesa ensobi bisagala kuddamu kati oŋŋamba nti nno okay namwogerako ngaani nkitamenga nti how can I term it naye eno bwe Kalonzo Ntongo yatula yayogedde siminaako buzibu ayogere bw'atyo mba kubanga tulinga ndi kwedi yandibadde so abyogera trust me yandibadde so abyogera kubanga amanyi ayogera kati olw'okuba amanyi nti obuzibu mulimu abantu batasobola kunyanukula ng'emyaka 10 yali tasobola kunsemberera yes ng'emyaka 10 emabega yali tasobola n'okujja okwogera nange ng'alina fukamira Kalonzo Ntongo gwe yali aggasseeko nze ebintu bino tulina obibalansinga gw'olaga ku kalya ye wagatta olina ettaffaali gwe akulinako ettaffaali nze ngange dijja Jacob omutuuze ekisooka Kalonzo Ntongo yansanga nina ebinnya ekyo kimu kabe ne Duncan waako bansanga nina ebinnya sikyo kituufu ne Duncan akyogera mbu yakubanga amasimu mu programu ye yansanga nina ebinnya ate ekyokubiri byonna bye nali nkola byali bipromotinga Kalonzo Ntongo byali tebipromotinga nze you understand which example nze sisobola kwogera nti omuntu ono yannyamba I can't that's means bulijjo okyogera kati Kalonzo Ntongo nze nganze omuntu yayimba ebivulu ebyo 3 ate ebivulu ebyo 3 byali bipromotinga ye because twakola endagaano naye ne management nti nina okumupromotinga empandiika ey'omumwa it was a gentleman agreement n'oyo manager we yani oyo bamuyitaani jingi bamuyitaani by the way ne Keti yaliko Keti yaliko kati okumanya nti nani mwagaliza neswanguza bino wali yagala Kalonzo Ntongo nasituka nengende wa Keti nebagamba swanguza bino yagala Kalonzo Ntongo zamu omutima omubi ne tuyita Kalonzo Ntongo
Kete n'ateekawo obukwakkulizo Kale Nantongo n'asigala. so Nzaviri n'eremesebwa. Nze atamukola ki? Atamwagala. Nze issue yange naye yava ku Duncan. Mmwe mwagireeta. Ate nga bombirize mbamanyi. Duncan yasulanga mu kirabu nga promotinga nnyimba za Kale Nantongo. Ne mmubuuza ojja otya okusaba Duncan ssente. Ostegira. Kati bizinga ne manager we. Manager asobola okusanga mwana omuyimbi ne mmubuuza Kale Nantongo asobola okukola Judas ebintu byakoze omutuusa awaali. Nanze because mumanyi. Okay. Manyi Judas amasimu ge yatukubiranga okwetawala byonna bye yayitamu okumekinga Kale Nantongo okubeera sita. Nkufuna. Okitegeera? Kakati bongamba simanyi natege ekibatu kuki gwe Kale Nantongo myaka 10 omumanyi. Simumanyi. Atayagala nnimbe. Kati ddayo okwate video gye yasookirako ogikubiseemu emirundi 4 emabega. Yali ku kitanda. Nsika. Kati ddayo ogikubiseemu olabe ng'obagwe kati weeteke mu nzi. Ogenda da Jacob yaso okutega ekibatu kwoyo. Mbugoganyo siima kubimu ki ku Kalo byali akuyimbidde shezo obwerere. Nkunyonyodde. Engeri gye shezo z'obwerere zajjamu. Abantu abayimbi kino nkikunyonyola kino. Nga tosobola muteeka ku posta bw'omu n'omugyamu miliyoni 200. Abatalina kasobola kukolera. Nkuwa example ya Kenzo. Gomanyi Kenzo shoze yanyimbira. Ez'obwerere. Ozimanyi? Wayogerako kobanganya. Nedda ssebo. Ngamba wayogerako ko. Zisukka ne mu nnya. Angaze wali ongambyeko. Nkubulira zisukka ne mu nnya. Wala nesho je nategeka emiti yano ne batukuba ne bakuba n'ebintu binene babyasa. Yo jagenderako ebweru. Zisukka ne mu nnya. Naye nze muntu omaganto Kenzo mulungi edda ne kati mubi. Nina ensonga zange. Nkufuna. Ostegeera? Bw'oba ongamba kale wetuba tugenda omuntu ng'aleese omuyimbi we omugamba kintu kimu ngenda kusagalaza ssente. Ngenda kupromotinga omuyimbi we. Naye bwe mwetaagalira wonna olina okuyimba. Njagala abeerewo. Ebyo mubyogera n'omuyimbi nga zze. Yes. Siinayo omuyimbi eri gwe nalengedde ku makina mugamba mpaayo emitwalo 5. Taliyo. Era Kale Nantongo oyo manager we. Olwo manager we sajja kuteeka mu mboozi eno. Yampeeza emitwalo 10. Ejaki? Ejasente. Ninzimuddiza. Ne muteekamu n'enkumi ezo. Ezijjayo. Nankubira esimu nagamba bulijjo bangamba weepanka ne kati nkirozezzaako. Nampita. Nampa emitwalo 5. Nengakwata nengayuzaamu ne muwaka ebitundu ensigaza ekitundu. Gwe wanyumiza gali ga manager wa Kalo? Yes. Pako yambuuza oyagala ki? Ne mugamba nze tosobola kujja wange n'okozesa ssente n'oza nti nsobola okuwa ekitiibwa. Wazira tugere mu ntegeeragana. Nze ndi willing okupromotinga omuyimbi osiminaako buzibu. But ku condition bw'abanga Katonda akuyambe n'afuuka owakabi we mwagalira ajja. Nanyimba ku show za radio, nanyimba n'oluusi ku show zange. Ko ye tewali ttabu. Bwe mba nnimba muleeta Kale Nantongo omutuusa omukwasa Bible ejakkiriza nange ejimpe oba si bye njogera bibituufu. Bwe mba nnimba kubira manager we omugamba oba tetwatuuka kunju nga ddala owanga ddala manager we amazima. Nze sibanga kaawo. Mukubire Judas. Sinaako buzibu na Judas. Mukubire. Omubuuze Jacob. Entegeragana yammwe. N'obunyiivu bwaliko bwava ku ki? Ajja kuba ndi bwava ku show ya Duncan. Tewava ku show zange show yange nedda ssebo. Anti kati bo beebuuza gw'ogambye biri ebintu 3 ebyakwawula ne Kale Nantongo. Ekyokusatu kino kiri kunze. Ekyokusatu kino yali Duncan. Kati ebibiri bino byonge wasobola okubisirikirira. Lwaki Duncan kyo kyakuluma nnyo? Kyannuma nkyo. Tekiringanga naye Judas asobola okunnuma. Naye Judas anankwata.
Nekyajuta ekyokunuma kubanga mmanyi gye yamujja. Naye bw'obanga Duncan ate yanzizeemu. Yakuzeemu. Mwewuunya. Lwaki omwewuunya? Mwewuunya. Era atuukiriza olugero lw'Abaganda obutasoma buluma bukulu. Ate ovuma bantu. No, si olugero lwammwe si lwange siri Muganda. Olugero lugamba obutasoma bukola ki? Buluma okoze. That is it. Lwe lugero. Semuvodde semuvumye obutasoma buluma ng'okoze ki? Ng'okoze. Nze manager aganya okwata. Kamunoonyi. Manager bamuzaani pozi. Jodas. Baba Jodas. Wateekako manager kana tekoba songo biki. Si ono songo lwayita. Simaye bwana akwata. Naye ono mulala. Mpenda ba Jodas nolekula kiki na saving. Sijjuke kiki na saving. 704 CA 23 songwriter nataka musongwriter kati yange ajibloke oba yakubloka ndabe sagala tuwayirize kanawe yako ajibloke amangu ago nga yanguwa aliko another line kamukoye tutandika kuwayiriza abantu. Jodas nze Jacob. Yes, so that. Messages zammwe nga nazifunye nze nazaagadde zanyumidde. Enki? Messages zammwe ze mwansindikidde. Bakusindikidde message? Emu yayitidde wa Duncan, endala n'enjuya mu Rumors. Kine kati kambuze Jodas. Jodas ebyaddala. Empala yange ne Kalona Ntonga eva kuki? Simanyi. Tomanyi. Simanyi na kumanya we. Wala interview ya Duncan? Sinaba kugira bali yakoze ku byo bikolo. Oya dikoze di jodi sinagira bako. Wiche wedde. Ngagamba. Jodas. Anje? We mama Kalona Ntonga yagala okuyimbira ko Duncan. Ebizibu ya Kalona Ntonga sibi yatandikira. Sijjukira bulungi kakati kubanga ateki twamala tumuyimbira simanyi ogamba edda simanyi edda recently wenakola video nga obaka kalo era aganya okuyimbira ko Duncan bawa nenkola video ingira naamuyita nemuteesa naye nemumuwa show aganye kuyimba manyi bintu bino waliwo gaana n'okubanga oli akugamba eddeti ng'oliddize toliiwo yanjawulo tetusobola gaana kuyimbira Duncan tekisoboka era twamala tumuyimbira show bbiri namba sine kati mbuuza kino nkibuuza nga ggwe Duncan bye yayogedde nti nasaba Kalona Ntongo abijjawo awo kyesimanyi kingawa wakati we na Kalo lwanza yate sibiyingiramu nnyo ebyokusaba Kalo nze kyensinga okumanya ennyo ebyabamusaba na biki byonna ebyo tetubinyumyako naye nakyewuunyiza ne ŋŋamba nzijukira bulungi nnyo Jolas ng'oleeta Kalona Ntongo oyo bwekiri ebigambo by'ayogera byonna nkyabijjukira mu matu gange bwekiri era ebiseera ebisinga obungi bw'ofuna obutakkaanya oba n'enfuli y'ekintu nga naye Jolas ekintu kyemukwasa si kirungi but end of the day nti mbyebaza byonna mbitegedde because tosobola kutegera mpisa z'abantu paka ng'oluzinzeeko awantu awakuwa value nze kyemmanyi ku bannayuganda nzize mbeetegereza bannayuganda nti omunnayuganda w'oluzinga omulimu yeerabira byonna by'omukoledde kati njagala kubuuza kino Jodas mwali munyimbiddeko show mmeka nga mmwe size ngambye so omuntu okena makya naŋŋamba Jacob twamuyimbiranga show mbiraba Duncan yabyogedde Jacob Kalona Ntonga yamuyimbira show ezisuka mu 2 yaziyimbadde twayimba show 3 ziri nnyabo gattako waliwo event ya Ddembe gye twakola then ezizo satu ezizo eza Ddembe ziri 2 naye era nga zonna ziyita muggwe nani yali ani bwe wali oleeta jjukira bulungi
njagala ombulire gobadde manager w'abayimbi bangi wali okeddeko ku makya nenkusaba ssente nga nti mpa ssente bweziti okukubira oluyimba oba tetugenda mundagano nga nti omuyimbi ono enkuba oluyimba terukwatayo we mwetaagalira mba mwetaaga jja nyimbire si kye twogerako ng'oleetedde omuyimbi kyosinga okukola ekyo kati Dankali byanjogerako abijjawa kyesitegeera saagiraba nno interview ye kakati nnonze nali ku YouTube eya muzeeyi ne boogera about relationship ya oyo mutabani wa Misaki nembaga ekintu kyo temukiteeka nnyo kuki ku relationship ya Misa ya Kaluna Ntongo tukigezze nembawo obulamu bwange okudeetingako omuntu omumanyifu bye nayitamu okitegeera nemba n'example y'abantu bye bayiseemu kati nalabye Dankani nga naye Dankani ono kati bamukolere ki nenjuke namugamba eno anoonya amasannyalaze kangamuwe konje kakati kangamuweredde ddala okitegeera naye kibi kibi omuntu okuwaayiriza n'omuntu okulimba kibi nze simbisangu Kaluna Ntongo ebivulu bisukka 2 sikikolangako sisabangako Kaluna Ntongo simukijjangako nako ssente 2 tebyawera ekirala kyemmanyi kyotaakola kwe kusaba ssente nga tugeze ngesa oluyimba ku rediyo n'ongamba mpa ssente tekibaakawo inshallah neyanza nnyo ssebo ekimu waliwo ssente ze nali nkuwadde ku ssimu n'ozinzirizaako awo twali tabbu mukama katunako era kati jodas n'ekirala nze obuzibu bwange ebiseera ebisinga obungi ku Kaluna Ntongo oluusi tebuva ku ggwe engeri gyakuyisaamu oluusi ne Dankani wekiri anyway webera kubeera muntu mulamu nze kyenkwagalako kyokka big up on yourself amina baba kyasinga okukola ekyo kale papa kale plato jabatuuka kati ki kyenimbye mu byenjogedde kyo zaali 3 ebbiri zaali za ddembe nekyekagwe yayogera nabo ki kyenimbye mu byenjogedde oli manager wa muyimbi siwe kiri kyenimbye mu byenjogedde anti ngamba ezi manager wa muyimbi kati kitegeeza byayogedde naye byoyogedde nze ondaba wano siina buzibu ku Kaluna Ntongo and sibiire nabo tebulibaayo tebuliiyo just nze kyenina ekintu kimu wentegeera nti tugeze muzeeyi kankuwa example yiyo muzeeyi olunaku wajjanga wano ne Dankani okola YouTube n'alekerawo obutakola interview naawe nga kyeneekoze eki egenzi yali busy yogera amazima muzeeyi osaze okubeera musiraamu beera musiraamu ayogera amazima saga atolimba erimbenga mu ngalo nga senfuma uliriza tukiveke tukiveko kankuwa example endala olaba nze nafuna obutakkaanya ne Spice Dana naye omanyi ko buva ku muntu yamundeetera manager Roja nga kutuna kumanya manager Roja producer sina producer buva ku Kimura Gowarana uliza manyi nokusobola entalo nze golaba ozisobola ko beera isi kasita nkizuula nti omuntu Gowarana omuyisa bubi nga tera akobereddewo nga tonakufuka kintu nga nkimanyi nga nali nkirabyeko awo olutalo ndusuubula kati olutalo lwa Dankani Kaluna nalusuubula kubeera isi kubanga zibeera tebinkwatako so teyali yange yali iye n'akabira mu kamera wano nanga omukazi anyima esho nimwambulira ko nga nzijukira byamukolera naye okuteekako ebigambo ebyobulimba bisitakulangako kyekinnumye kubanga Kaluna Ntongo emyaka 2 emabega oba 15 wali tosobola gumenya abantu benabeerangamu abayimbi abakazi Sere tuwali bachali ba Juliana musanze amanya tetulina mpewo nemu bakuba kulinga ndi kumpe tubitiyani badenga abyogera kuki kudiruki kategori ngala gambu ekyogeze yoro kuba kati sawa zino takyakwetaaga beba abayimbi bali we batyo tekiri aba otunzeze bantu yimbi bangi
ziraga nti omuntu asobola okwagala ku mpewo off air ku mpewo mu bayimbi balinganga bataano bebe oyo mulaba ali Lofit okitegeera Juliana bamisa akyabo ba Moina Ntumi abatono balu batowe bati misa kyalina nikyeri yankoleddeko mu bulamu bwange okitegeera nenyenze ekyo nkiwulira ndino yakyogedde zimanyi obuzibu bwawe kuva era seewuunya ate ne Kalonzo Ndongo abanga yakitandisa okukola weeno addamu akole statement yonna ngeri kunzi totiisatiisa addemu akole statement yonna kati byonna outcome ya byenagenda okuddamu okwogera yajja okubeera abuvunanyizibwa kubanga nze mumanyi kale waatakola omulala n'akola ng'alumba nja kutegeera ng'alumba gwe ku bino naye agenda obikola naye addemu agikole kabeddanga naddemu agikole nanjogerako totiisatiisa si kutiisatiisa because sikeranga okumakya kudda mu mboozi za Duncan zakola mu mboozi mukati ninzogeraku nali nkikozeeko onzikirizibwa okukola omulimu gwa bannamawulire kuba naawe olina entundu ekwaki nembalansinga story etya noonye Duncan munooni ati woba tewangamba noonye Alpha nenoonya Alpha n'otondowala natondowala nti wajja noŋŋamba nti oyagala ate ntuule naye gwe yangamba oyagala tutuula naye nze Jacob gwe kennyini interview gyeziri n'ogamba tulete Alpha wano naawe wano ku biseera bya Duncan muganda wenanoonya Alpha n'akwogerako n'otondowala kale mbwe nakigamba naliwo kati noonya Duncan omubuuze wakyogamba Jacob yategeera ekibatu totondowala Duncan byonna byanakuddamu bwe byanga bya mazima anti nze sigenda oba si kyomuyita omugambe nti Jacob wuuyawo nayetuula tukatomu akunnyonnyole ebibiri ekinafunika kyembakola okutuulako pano oba okunoonya ye akole bwomu ambulire empatana yange evaawa naye byonna byanayoba ne Kalonzo Ndongo muteekewaawo anti ŋŋamba byonna byanakuddamu kuba nze simanyi lugendo kubanga wetwasooka ye kennyini nnyini nga tumaze omuwasho Duncan yagamba agenda kufuna Kalonzo Ndongo tutuule ku bbaala ye gyesamanyi wa yeriruddawa yali eri awo opposite nankubira essimu bayidawe Makindye House nankubira essimu noyavaawo saasobola kugendayo nali busy nayagala nze ne Kalonzo Ndongo tutuule twogere naye nga ate nze saalina buzibu bufunya ku ye ku show ye kati njagala omumbulize Jacob obuzibu olina buzibu ki mbu gwe nangi kuba ekyo twali babiri era twakyogera mu kamera igwe nangi okwogera ku Kalonzo Ndongo ennyambala ye twali twagala ayambala etya ye atali musiraamu ku press conference ya mbuuza ani nze Jacob ani agambye interview yagiraba oyo Duncan yagamba sema interview twagiraba katondaba olaba katondaba kati Duncan ekyo kiri personal ate kitya nkiri personal but bwanga nina amaalo Duncan omumanyi Duncan emabega kati emabega omumanyi Duncan ni cheka juwele emyaka oba omusanvu kakunyumizeko akantu nabandikako Duncan mu kuba programu yange ku radio ne beekuŋŋaanya abakozi b'amasimu bonna nga yabakuliddemu bangobe ku radio enkubu lya mazima byonna nga obyogedde ngera bimubuuza nkubu lya mazima tasobola bijjukira omanyi amagana muyina olugero gamba kyerabira mwogezi Duncan nze siminaako buzibu kyerabira kyogedde nze siminaako buzibu naye yakeerako ku makya najja n'abakubi b'amasimu ku radio nakasero bangobe ensonga nompa bayibuli enso kyogera leeta bayibuli because njagala nnyo okugula ekimu nakyo yakedde wano nenkugamba byonna byenjogedde tiyakikolako okitegeera yakikozeeko nze bwemba byenjogedde nti omuntu yampeeza ssente ninze muddiza nga nimbi
ali government nayo bikola ki nze ondaba wano omuntu nobanga nkoze ekibi ekyenkana wa Bible jingo wakanyo gire olutalo lwo nejjako gundi luvaawa Bible kataba eBible eno ye ya Pastor Bugembe je yakuwa Pastor Bugembe nayo yosoma ddi era bwe kimu kyengenda okwogera nsooka kusoma ebigambo bino Jacob, may the God of this Bible be with you, amen. The worship house Nansana, Pastor Wilson Bugembe ngenda kuzomza kuna mukaga June bila abiri mugumu ya abiri mugumu jukumi mashallah katinzi nakugambe bino kuva ku ntobera mutima gwange okay Duncan mulabo sina lunaku nanikeddeko ku makya nenze mu bigambo byayogedde byonna gyabyogerera sina lunaku nanikeddeko ku makya nengamba ndina bifu naye never sina lunaku nanikeddeko ku makya nenkola ku ye ekintu ekiyinza okukera ku makya ogamba nti how can I term it mu Luganda ekintu ekiyinza okukera ku makya ekigamba nti asirane ekyo kinene Duncan yajjako ku radio n'abakubi b'amasimu Biden yali muto nga nange ndi muto tasobola bijjukira nenze bijjukira waliwo baddeko mu program ng'abantu bataano bakola mu program ng'olingawo ga nti be bakuwuliza bokka bokka nensalawo mbandinga abamu kyamunyiiza n'ajjako ku radio ng'ayagala bangobe ku radio ye Katonda yampandako akasubi n'enkiyitamu okay okitegeera ekyo kyo kiri ku likodi yakikola sirina buzibu na Kaluna Ntongo obuzibu bwange bwava ku ye nkugaye buzibu bwange buli ku bintu bisatu Kaluna Ntongo okukunze ne Kaluna Ntongo Duncan Judas nange bintu bisatu okay nange gwe kwe kugamba Kaluna Ntongo nkutadde nyentawakala mutima nagala nowabeeraawo so amunyega kigambo era gwe wamwogerako mu kuwambala sinzi yagamba omwogereko kyogaa siraba ndi mwana muto aye n'ekirala kyano eyo waki gyebasinziirako kukola pulogulaamu zaabwe simanyi buli muntu alina engeri gyakukwatamu ebintu anyway nze nfundikira ngamba ennyambala eyo kuluma eyetya bulwaki twogera ku nnyambala ye atali musiraamu twali twagala ayambala eshaliya kati kyenkubuuza Duncan alina abayimbi bange bayogerako nga bange bakyali bange nali mugambeko nti Duncan lwaki oyogera ku bayimbi bange common sense is not common in life. Common sense is not common, and always try to educate your children. You understand? Zinasoma busubuzi lutalo okuva ku ye kubeyi rais ngate nwanira ko ye afune baba David lutalo yamuwa ngakupasa kuliko ye kalo na musaba sene David lutalo ndamusabi nabuza wachaze musaba kubyamukoledde kuba Duncan ibyadda yakolera Kaluna Ntongo sigumuse ebisesatu ngamukubira amasimu atambula ekiro asaba ennyimba ze nawateetagisa ne mulumbe nga azisaba. Who does that? Notuketya no weerabira nemenyawo kirimbwa yena agenda okwanukule at your own risk. Buli muntu agenda okunyanukula kabe Duncan ngazemo okunyanukula kabe Kaluna Ntongo kyovula ngo ewe munoonya tofuna entondo nkunyanyuko ayagala ebyamazima saga alimbe ati nze sijja kuba ngenda basibimanyi olw'ensonga ngenda basiriwo era nja ddikiriza mu bituufu basi bituufu kati yego tulina ogamba mu bwaba ayogera ebyamazima njagala leeta obujulizi obulaga nasaba Kaluna Ntongo. Okay, kisookera ddala tinatega ekibatu kya Kaluna Ntongo abuleete. Okay, kuno neddagala omukazi gwe naye njagala omuyimbi yali amumanyi yali amumanyi tugenda mu maaso njagala nekyo kyakyayogedde amaalo ateke ku kyamaalo manyi omuntu watauliriza ondaba wano olondabeko nga mpasitinza ekintu nti ninyenyonyi ngeze
sikirabangako. Lwaki ogasitambula? Oyinza okuba teyagala nga gwe omuntu. Kati nze ndaba wano mulimu ebintu ebimu byentwala okubeera ize nnyo mu bulamu bwange. Namanyi nti lazima ebyandika nja bifuna. Tondawo nga mposti nze simanyi nfunye emmotoka empya. Tondawo nga mposti nze simanyi ngenze wano. Tondawo nga mposti nze simanyi nina kino sibikolangako. Kati ku ffembi nze naye anayina amaalo. Kidde mukubanga ffembi olaba status zaffe. Mwenna nziraba. Anayina amaalo ku ffembi lino. Kyogamba opostinga nga n'ennyonyi gaba amaalo. Amaalo. Bale sikimanyi. Wekyo kisuubira kifuna. Bale sikimanyi. Lwaki toyagaliza wana kyo bakikubuuziza? Nze saagaliza? Naye bannayuganda. Senfuma si weekiri? Gwe lwaki toyagaliza? Lwaki toyagaliza? Lwaki tosiima? Ng'ani akyogera? Duncan yakikubuuza. Nti saagaliza sisiima. Tosiima. Kale Nantongo byonna byakolera n'otasiima. Kyenkubuuza yankolera ki? Ogambye yakuyimbira n'endagaano yaffe nze naye ne Kalo Nantongo teyaliiwo. Ne Kalo Nantongo n'endagaano gye twakola ne management ye teyaliiwo. Kati nsiima biki byatamanyi? Sikunyonyodde nti bayimbira social. Ne manager akyogedde zaali. Ne nkunyonyola nti radio bajimbira ye nakunyola bayimbira radio emirundi ebiri. Bukyanga abaawo. Nze omanyi nnyimba za Kalo Nantongo ze nakubanga. Nenziddamu, nenzikolamu voice note, nenzikola ki? Gomanye ekintu ekyo sente mugazi bali basobola kinsasula kikola. Nze atasiima kulumba omuntu. Gomwani musuzeeko wali, gomwani muliddeko mulimu ebintu bino gamba kyo sijja kikola kankireke. Singa abadde ye, nze naye sikola YouTube channel nga sibyagala. Yali ye yajja. By the way, bakutandikiza. Yali ye. Wali twali wakato ku gundi kulumbe lwakato lwama. Ye Duncan. Ningamba kankole ekyali wange kyayagala. Nze atasiima. Sijja kwogera bingi ku Duncan. Because oyo muto wange. Ayina ekiramanyi gy'avudde. Gweomulabye afuuse star. Naye wabanga alumba emunyenye. Eyamukoleezako ku ttaala. N'afuuka star. Agirumba ng'alekangamu ak'obuntu. Manyi ak'obuntu kintu kikulu. Kituufu. Ak'obuntu kintu kikulu. Noga nti bana ngera kulumba Jacob naye na history naye. Tola nti tusagala Kenzo. Nze bedda sagala Kenzo. Nitwali wetu. Byonna byotayogera. Mulimu ebintu bisasobola kukola. Bisitaga nsijja mulumba ekyo kankireke. Ninga twali wetu. Naso okutega kati Kenzo sawa wezi ali wano yasuze wano. Twali wetu ti. Nekati. Twafuka kabana ngo. Akitagenda. Mulimu ebintu byesobola kulumba Kenzo personally. Mulumba music. Bya music bino. Bya mulumba. Sigena nko bulamu we. Katoganda sisima oba olumbe personal. Kwanda mulumba sisima nzine sikola interviews za mwezi za YouTube. Masizagala. Era Duncan kwenda tandikirako. Eyajja nansaba nenjimuwa. Nangamba nibadde sa tukolenga nemuga sina tabu. Because ngamwangaliza. Ate abalala ne batandika atotwogerera. Vane kwekyo. Na Uganda watu abaki. Vane kwekyo. Ne mu programu zange namukyazanga. Zikankubulire. Okuluzinga omulimu olaba bintu bingi nnyo. Tuddawo. Kulinda katini. Duncan niwe mu programu zange yajjanga n'akola nga muguminga okufuuka kyali. Tatukizwa kukyaza abantu. Naye nze gola banze ompa omulimu oba ompadde embazulu. Namukyaza nga najja n'abeerawo. Nze atasiima. Yasiima. Asiima. Simaye lugendo lwammwe. Nze natuuka nga nenfuna abayimbi abagala abakubi b'amasimu nemuteekayo erinnya lyo nze atasiima. Yajjukiramu bye namukolera byagala njogere. Kyova nti muto wange akuba owuwa akuba akola ki? Abumba. Naye kati ye wabanga takuba ng'awumba. Nja kwogera ebintu bingi nnyo. Tujja kusinziira byana abayogedde nga mukyazi. Kati genda omukyazi. Tonyiigira. Wabanga ayogera by'amazima. Era mugambe kino nti Jacob yagambye.
nti mu bulamu bw'ensi eno Katonda asasula nnyo omuntu ajjukira omuntu amuyambi byonna byagenda okwogera omuŋŋambi njaga okamupulayinga kano ka clip ongambe Duncan simuyinaako buzibu Duncan YouTube yange agirebera ku screen waka mpuliriza omuŋŋambe simuyinaako buzibu sikera nko ku makya kuba na Kalonanto mu kyava ku ye mu bulamu bwa Kalonanto yakanyimbira ebivulu bisatu endagaano gye nakola ne Kalonanto bwe teyaliiyo teyaliiyo yali wakati wange Judith ne Ketty era ebikola bye nakola byandeetera omuntu ganda kyali ggwe ebyadda nkuwulya buuzi nga bakunyumyako nti oli wamba Zulu leero nkutegedde okitegera omuganda waba agenda kunziramu addemu amazima na bwenkanya bw'anaalimba nja mukomera mu phase 2 sikulinako buzibu kola interview ye naye waba alimbe nja mukomera mu phase 2 genda maaso tugende ku kyokufiirwa omulimu bantu bangi bafiiriddwa emirimu n'amaliriza nga abamu alaga emikwano gimuvuddeko omukyala baawukanye n'amaliriza nga abaali badde bamubudaabuda ate gwe okikuliriza nnyo lwaki because nkimanyi omuyimbi omuntu yenna alina ku nsi akwagala kwanga alina kyantu kyakufunako wekikuggwako tasobola kuddamu kulowoozaako bw'ofunanga chance omuntu akwagalidde mu bwavu n'akusembeza mu bwavu nga talina kyakuggyako omuntu oyo mwagalanga nnyo that was me with Duncan salina kye nali muggyako salina kye nali mufunamu example salina kye nali muggyako salina kye nali mufunamu wase nali njagala abeera omuvubuka alina ekintu mu nsawo that was me ompulira bw'obeera ku leediyo abakweguyako bangi n'essimu zo zikubibwa kati simu yange ekubibwako bafaani nga bambuuza bane wadda ku leediyo ekyo tikuminsinga teri muyimbi asobola gikuba kuba tuni nnyo ba Johnny Black ba B2C ba Juliana ba Hilda Mani ba balinga abayimbi nga 10 ba Moina Ntume balinga abayimbi nga 10 Moina Ntume yakuwa table ku show asitegera balinga abayimbi nga 12 bebakuba omuyimbi okuwa VIP ticketing takusuubiramu kintu kyonna naye simu eno wenabeeranga ku radio ng'esobola okubwako abantu abasukka mu 10 nga bayimbi buli nnaku n'abo abalina abayimbi baabwe bamanaja simanyi bapromota simanyi bati esukka mu 10 ate kati tekisoboka batono kikinyega nti buli muntu ali mu media olina okubeera mwegendereza ng'oyaniriza emikwano tetuganye bayambe eyo lekangamu kali nti abantu aba muntu Kazani yayimbaga akayimba sibaganye bayambe nayo lekangawo gapu nayo lekangawo gapu Chameleone yes Chameleone sikuganye bayambe nayo lekangawo gapu Chameleone yayimba Mairi wange Chameleone yayimba tujagana mu comment tugende maaso kucha music ate awo tokinsinza lyrics zaali za Chameleone beefuula abantu beefuula ng'onyegere yali kusambya kulimba ayita beefuula lwani Dr. Jose Chameleone kati nze nawaani musiru Simba eyo mpologoma ya Uganda nze nawaani musiru ekyobusiru kijidde obadde wakana kyekimvumi obadde wakana nkugambye Chameleone ekintu kyotamanyi sikuganye bayambe ngampuliranga owa bandi oyo beefuula abantu beefuula ng'owonyegere yali kusambya banange beefuula newabawo ebingi tebajjukira munnange beefuula ng'owonyegere yali kusambya ng'omanyi waki oluyimba olwo ndabe bangi nga yali Chameleone lweddo lwennyini lw'oyimba lweddo baali bangi nga twesuubiza nga tuli mu kikwekweto okweyimba ate olulala olulala lwoyimba lulala olwale nayo siganye bayambe nayo lekanga gapu beefuula olwa Chameleone lwoyimba
befuula or either that is dama yimbe noroku birobadde yimba twali bangi nga twesuubiza nga tuli mu kikwekweto kweyimusa nemba wagapu ne basanga ku mwalo nga babbira wano twali yala ne twesuubiza aliyita mwalidda n'atukima era kamiliyoni eruyimba either naye tebajjukira sibayuda luyina banyankensi lwaki ensimbi etupangulula gwali muto enyimbe zo zasufuluma nga olimu amaalo mangi gemunangira kati nkozi ebiseera bye wali obeerawa nali mbeera wakaliga tugende mpola ebiseera bye wali obeerawa wakaliga ne ku Lubaga road aliwo ow'okumpi ne kati ogiza tokuba nga tomanya yaluyimba wakaliga nali muto nga gwe oli mukulu kunzi wali muto kkiriza ne naye sina maalo olina amaalo ow'oku Lubaga road n'owakaliga ani aba okumpi njawulo yemu tewali njawulo bonna baali bayitawo singi 10 okuva mu paaka paka atambuza ebigere aliwo atuuka amangu byonna kyekimu Lubaga road ne wakaliga byonna kyekimu wakaliga oli eri waggulu wakaliga oba tolaba nalawunda ya kabaka naye nze ye wakaliga road eyo kati ku Soweto oba olaba lawunda batu ya kabaka watagiraba ne steve era byonna kyekimu nze bwe nakulira lawunda batu ya kabaka nali ye wali fala ubireta mukamba nga tomanyi bintu nali muto enyimbe zo zafulumira era wantegere luyimba lwa kamiliyoni kati olw'omuwulidde abantu abayimbanga ennyimba za Freud nga twazimanya nga tuluyimba lwa Freud ayo nga twali bato kyekiremesezza abantu betutambula nabo wenva ewantu ne balema okujjukira kikyembamba mitima gy'abantu abantu balina emitima emibi abantu balina emitima emibi abantu balina emitima emibi nze teri muntu gwe nkoze naye aninako omutima omulungi lwaki taliyo muna benkoze nabo kebe program teri muntu gwe nkoze naye aninako omutima mulungi Diro namukyazanga ku radio yange byenaddamu okuwulira diro byanjogerako nankuneewunya n'okwewuunya neddankala byayogedde seewuunyizza because manya abantu bebata olina omuntu omulala yali siniya bbi omumanyi siniya bbi mumanyi bampeeza voice note nga byanjogerako biriwo ebiti neneewuunya you understand abantu ekisolo kiyitibwa omuntu gomanyi waki nga amanyi omukama katonda nyambe bwe mba ntuse okufa ampa okufa okulungi okyogera nnyo by the way because siina mikwano buli muntu yenna yenna gwe nnina bulamu bwange anjagalako olwokuba nina ekintu kyenyinza omuwa oba obuzibu buliko ggwe tokuuma mikwano si kunze nti sikuuma mikwano oyo mmanyidde emyaka 19 yakulyako ku lukwe mmanyidde emyaka 19 naye yakulyamuko ku lukwe yes mmanyidde emyaka 19 gwe mmanyi beera mukola emyaka giba mingi buli omu aba alina kyakoze muno kakati kiri mu bantu that is omanyi abayigiriza 12 botakkiririzaamu nze benzikiririzaamu buli muyigiriza alina definition ye mu bulamu bwa Yesu nga definition egera kubeera mu bantu abantu b'ensi mwalimu yabuusabuusanga mwalimu yamwegaananga nti yamuliisanga tekisoboka tyandiisa yalaba ebyamagero n'agamba omusajja oyo wamba n'amulyamu olukwe kati abo ye definition y'ensi nti omuntu n'oba nga wamaama wo yazaalibwa naye nga teyakusiima tali kusiima so kiri mu jinzi zaffe nti abantu mulimu abasiima n'abatasiima nze nsiima era onkola obe nga tegundi eyanyamba naye wambwa nkufuna that is me nga ngenda okkuta ogende mu kalulu ebintu bino biri bibi ebibuuzo biri bibiri naye nga bitambulira mu layini emu tugenda batukireetanga kati katutandikire ku mulimu gwe gwali okola ogw'abamooli tujja kugenda kutuuka ku bayimbi ekukumi abakyala abato bennyo tutuuke ku basajja tutuuke abaabikola amazima ne biggwayo ng'essaawa zino terina kyagenda kukola nga bwe kimu kyaggwayo tutuuke ku music kyatagenda bwa muyimbi kyatagenda kuggwerera ne bwe bubeera ddi paka ensi eno weerikomerera
tutandikire ku mmwe ki ekyamakinga mmwe ba Jacob okubeera nga amanya gammwe gayambuka kati mukoze nnyo byonoonefu esookera ddala twagala nnyo okuzuula ebintu ebipya ebitali mu media kati ovola nti nesaawa zino abantu bonna bali ku TV ne ku radio batambulira mu katiba kaffe nti ku mpewo ne ku TV twaleetako ekintu kitaalingako jjukira moment gye twajjiramu nga TV yakikwate tebala nesaawa kati omuntu abaggulawo TV atambulira mu kikwate ekyo alina okuteekako obuzannyo bw'abakazi ateekeko olugambo ateekeko amawulire akube ne music ne firimu kyekikwate but okustandinga out kyova nti Pastor Yiga abakubanga alina ssente TV yandibaddemu ku TV ekyasinza okubeera creative etya Pastor Yiga yajja n'akyusa akatiba ka TV n'akola bibye n'aleeta abanoonya wadde byali bisetting because that is entertainment kalondozi entertainment wetu eri olina kuwa fund alina kupredictinga akitegeera nti kati ffe twajjira nti obwongo waffe bwali iga nnyo okuleeta ebintu ebipya n'okustandinga out ekitali ku bano kati ova nti mulimu abantu oli omuvubuka wali omuntigisa nemuga talina byakola because byakola yabisangawo twali tubikola yatunuulira ffe ng'abikola n'akupamu yes kati ate bano ba tebali ddaalo nnyo tebasobola kuyiiya kyova nti amanya gaabwe batikitoka babasinga amaanyi kyova nti ye tasobola kuyimizawo program alina kufunayo tikitoka najja n'amukyaza oba bwatyo mwakolanga 1 hour nga tukyaziza muntu shia nze kati kankubulyeko nakolako ssaawa 12 paka ssaawa 6 okuva 12 paka 6 nenkolako okuva ssaawa waliwo nakola ssaawa 7 kubanga sate first nanenkola okuva ssaawa 7 paka ssaawa 6 gw'ekiro then ku Sunday nga nkola 12 paka 6 Saturday nga nkola okuva 10 paka 6 zeezo nekati era ng'olaba time ng'olina okukola ebintu ebyenjawulo ebitali ku by'abantu tewateekangamu busegimenti segment zabeerangamu segment nyingi zabeerangamu ne just kubeera unique nakumanya audience yo abasinga obungi bali mu media bamanyi audience zaabwe ate kitwala omuntu okutegeera audience ye nze ndabuddeko n'oyo mu kalulu audience yange si basajja bakazi nogera ku channel yange eya TikTok ekulaga nti abakazi basinga okungoberera so nga nnokukola ebintu ebiraga ebikuma audience eyo ku kyabakazi mwabanga mutya kyabakazi ate kyali kyabulaba ennyo because omukazi ajja mbika ebibiri waliwo ajja okwagala naye ng'olina omuteeka mu friend zone newaaba oli ajja ng'alina ebizibu bingi naye nga bamugambirako ekintu ekiti ng'osobola omutyaninga obwongo nga twalalaga siriimu ate ennaku zino bapurezenta nga bakyekola obola nkubuuza mmwe kyabanga kitya kyaffe mwana ate erinnya lyalina value kati teririna kati nga twatambudde n'omuntu akola ku Monday to Friday fembiriri bagamba Jacob Owuujo tumulabawa okitegeera nti olina okugumiza erinnya ne libeera nnyo mu bantu nze luli naye simanyi nti mulimu abantu abasobola okungoberera waliwo abantu wenali nnoonya akalulu nga nkanoonye naye nga waliwo ennyumba eri naga oyo ngaayogera nga Jacob kwe kumulingira ngamba n'eddoboozi yange olimanyi nagamba kyagwe nkugobedde kuva mu myaka gyange naye nga nje nkubuuzeeko nga manyi n'eddoboozi twali luddawa twali naawe yali Busingiri Nyanama Busingiri Nyanama ewakalungi bwe twali sewa Nakato wange Nakato sigenda sinagenda nja kugenda ddotodo kyokka teyajja ewuwo ewange naye nanyini nyinde ewuwe ningenda kuddayo inshallah so
okumanya brand ekintu kikulu ba presenter na kuziva kyamanya brand zaabwe tabamanyi namanyi gaabwe yes kati gwe nkubuuza kati audience eriki osojimbulira guli muna mawuli audience eriki ku YouTube audience eriki oba either ku YouTube oba ku social media audience eriki nsinga beera n'abavubuka lwaki bavubuka kitegeeza because okola ebintu by'abavubuka byebaagala because content bo abavubuka but olina okumixingamu because abavubuka beerabira mangu abavubuka beerabira mangu ate abavubuka tebajjukira okujjukira ng'olina ekintu ky'okoze kiri extraordinary nyama mwe temwatambulira nnyo ku kino mbu owaayi okuba oluyimba lwo sooka omale kubikola kati kankubulemu mu life ekintu ekiyitibwa omukazi mu media n'ekintu ekiyitibwa omusajja mu media omusajja n'omukazi twasobola butabulawo ekintu kiyitibwa kwekwana naye otya mulimu omuyimbi omukazi ajja n'ayagamu kubira luyimba nenga talina sente nga either kukwana omwagale opromotinga ennyimba ze ngagga omuntu kabe nga producer kabe nga songwriter songwriter nga manyi kuwanika bulungi mukazi najaga sina sinenyi nzababeere manager wange nga kwagulina kitegaga nti no ali willing okukola kyonna kyoyagala kabe producer nzababeere manager wange nga kimanya ajja kufuna oluyimba audio wabwereere ojja kufaayo nnyo okupromotinga music we ye kyalina okukola return kwagala oba kuwa sex ekyo kiri nomo internationally locally anti ekyo kyanjawulo nga omuyimbi ngereze kwani boyi wange angereze ku Spice Diana kuba kyali wange yajata kuyimba tuli mu kuwa example Spice Diana yakajja nandeetera oluyimba semupimye mu butayina sente oba tagenda sobola kumpa sente zigenda kuzanya luyimba olwo nze ne mugamba omanyi Diana nze ngenda kuzanya ninjagala tubeere nga wala mufunyeko nakunyumiza waje yayita lugendo lwese lulungi nakwata saa binyumya mu kamera mukazi wattu kitegeera buli mwana omuyimbi omuwala kabiba Juliana kabiba Irene Mbiru kabiba Leema Namakula kabiba mama Mariam Ndagire bali babakwanyeko ekyo kituufu nga talina sente zipromotinga music nga talina ssuubi n'asalawo agamba kangumira omuntu ono antuuse wantuusa olwoba okwanyi wenja ne kugamba njagala tugende waka oba okwanyi okusikula okukwana nawe mulimu buli muzeyi kiba kiki ekyo jingu nego kyali gwe mwana olina amaalo njagala ogamba tugende olinga nga Duncan otandise okufuuka ekivumo amaalo alhamdulillah munebaza Mungu waba yagamba olina amaalo buli musajja jingu ngeri gyakwana musijja enkwanamu naye gyokwana mu musijja enkwanamu omugagga engeri gyakwana musijja sigwa omavu gyokwanamu kituufu ekyo omugagga asobola okukeera makya n'akwata milioni 5 agamba ziizi nsanga ku Sheraton saa 8 z'ekiro ku milioni 5 jaziweyinga ogamba nti milioni 5 kangende ku Sheraton wamperedde zino kangende ku Sheraton kati munenyeza ki regime eno nga tena mwe mwabikolanga tetulina muntu gwe tunenya nze sina muntu gwe nnenya gwenga gwoyinza okuba tolina ne gundi yo gye watambuliramu blood bo balaga mbu regime eno yononyenya amawulire fe regime eno yononyenya amawulire etya kyandibadde obuuza etya badde ngenda kwenzira tubadde soogenda kudda olimba regime eno yononyenya amawulire gafuuse nonsense anybody can become a news reporter nga nyakireeta Kalisa yakigambye nti blogger ne tiktoker ne youtuber asoogenda mu kampuni ne mwa sente nga teziwadde NBS kati buzibu bwani obwo buzibu bwani buzibu bw'abantu babiri gavumenti ya Uganda n'omugagga investor buli investor ali mu Uganda muno ababaddemu ku 10 osanga 5% abasasula abakozi baayo kati mu kusasula abakozi abo babawa sente ntono abakozi ne bayiiya engeri gye bayinzamu okusurvivinga mu kusurvivinga omwo gye bagulya ziccano ne bayigiriza abantu abatuuza mu kamera abantu ne bafuka ne bagulawo ku kiccano nekigenda kiranda nimbye muzeyi tolimbye naye obuzibu tumaliriza tubuzizza nnyo ku media ku TV ezo obuzibu abantu babiri bali basinga gabe obuzibu abantu babiri gavumenti ya President Museveni nammwe bano abagaba emirimu nammwe ba investor
nti gwe wali okola ku TV okutandika YouTube omuntu akoleta mu media wali okola yali ku TV kisebukedde eyandeta ye bukedde n'akuyigiriza ng'ali ku bukedde yakola channel oba teyakola channel teyakola channel gwe n'okola channel ate njikola luvannyuma nnyo nga mmaze n'okugenda ewa Katolo Bwama kati omanyi kati abantu bwavaamu abakola channel abalwanyisa oli yakuyigiriza bangi okitegeera because nti media yaffe creativity yaffe nfunda ne ba investor abateekamu ssente batono n'abatono be tulina tebasasula kabe nga balokole mu TV ez'abalokole ezisasula y'emu Soroti TV ani kyeya Kalisa wajja n'agamba mbu ayagala ateeke ku ba YouTuber baagala tuwe license ne Kalisa yeerabidde YouTuber asasula omusolo kuba tuwayo tini namba yeerabidde ekyo asasula omusolo ayagala emisolo egya mirundi ebiri omuntu atasasula omusolo ye TikToker yetasasula omusolo ne YouTuber asasula omusolo ate tusasula ogw'Amerika n'ogw'Uganda emisolo ebiri ne banka etutema nzoma kyanjja ku YouTube nkikubulire kyano yange erina emitwalo oba gyali ebiri oba esatu okuva olwo nga siriddamu kupostinga kintu kyonna ku YouTube lwaki nga ntandise okufuuka nonsense tutuuka ne tufuera nonsense yes olwa kyova nti bw'owetegereza sitori zammwe zonna aba YouTuber zifaanagana mulina content y'omu ate nammwe mugenda kutuuka tuseera mubeere nga TV za Uganda views zammwe zijja kutandika ziseera zikendeere ojja ng'ogenda kuwemula because 80% abantu abali mu nsi baagala nnyo ebintu ebyokuwemula nsaba Allah antwalire wano otegera kati mmwe muvuddeko omulembe okuba nti media tekyalina maanyi nga TV presenter abeera mu nsi nga talina maanyi ninga YouTuber alina amaanyi anti omuganda kyava agamba wonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi weeba abambuziza nenkuddamu kati byoyogere munyigize ennyindo byegambe kwama mwonoonye anti wemubanga aba media mwe abakulira TV ne radio omwana avudde Makerere yakasoma mawulire ayino maana ogamba yagala experience ya myaka ebiri agenda jijje wanga abadde ku campus ali mu kusoma mawulire agenda jijjawa kati ogamba nze nina TV wana radio tuli mu kubuuza abagamba mbu ba YouTuber tugize agenda jijjawa nga afulumya amawulire najja n'ebitabo bye n'omaliriza kye uliza kye n'omaliriza n'owate TikToker ng'olwokuba alina numbers vana kwekyo nti abantu abalina media baagana okunnyonnyola abantu abasomesa course ya journalism journalism course yandibadde nga yabannakyewa oyinza okusanga abantu abakasoma course ya journalism abo nga bali emitwalo ng'egyo ebiri oba egyo kale oba etaano mu Uganda yonna ne abali mu media bakola bali tebala na mutwalo gumu kitundu kisoboka abasinga obungi tebabisoma okitegeera reason being nammwe abasoma course za journalism mwetuddeko mulirangalo tubibatwalidde ne batugamba twagala experience blood byonna byeyogera nali mbiyiseemukko mbimanyi but okumanya how you brand yourself matters most ekyo ensonga okugrabbing shoulders n'abantu because ffenna tulina wakinsi twala tulinnya ku ttaka ne tumaliza tuzze mu ttaka tulinnya obuwuka ne bufa ne tumaliza obuwuka buzze mu kesi ne butulya okitegeera buli kintu ekiri ku nsi kifuniraku mu kinnaakyo ekinyonyi kibeera mu bbanga nekifiira mu bbanga kimanya kikka ku ttaka okitegeera buli muntu alya ku munne bw'oba ng'asoma koosi ya journalism beera mu ssaako gya journalism ojja kufuna omulimu bantu bangi bayitidde ku bibegabega be bannaabwe ne bafuuka ab'amaanyi
Ostegira. Ne ogantu nze mbandise kino ne bangoba asime bikize najjuze obusungu. Ande bachea. Si busungu. Gwe wajja n'otugamba mbu ba YouTuber. Blood. That is nonsense. Kituufu ekyo. Ba YouTuber mwe muononye amawulire. Ba TikTok mwe muononye amawulire. Wajja n'otugamba mbu ba YouTuber tononya amawulire tuleeta abawemula. Nga gwe owa TV okwata omwana wa TikTok ng'akuba ebigambo okuva ku machapa kola gule binene webiti n'omuleeta mu shono omukyaza. Mbuza Anatali Ozil kuva gye nkulabamu ne gye nkuwa ne experience gy'okoledde TV. Okyaza atya omuntu awemula abakyala n'otula naye ku seeti y'emu. Nangamba producer wange ne mugamba nedda Anatali. Wadde producer agambye kyaza omuntu naye mu nsi muno manyi nti image yo nkinene. Nti osobola okugera amakino gandi nsijja mukyaza. Nolwo omukazi gwe neewuunya. N'omugamba kyaza gwe naga nsijja mukyaza funa omuntu omulala amukyaza. Ne kiba. N'agaana otula ku seeti. Nakazibu omulaba? Fale nakazibu. Bina bebe omulaba oyo? Nasaka bina bebe nga tabaga hostinga bantu. Nagenda ku hostinga bako bwakutega nti olinako emize ABCD lwaka mulabye akyuse naye. Mulaba abantu abavuma abantu abalabe bakyaza. Nina sinawo sibanenya because bayingira mu guli omuzimu ogutabera creative ogwa views ogwo muzimu gwa tabu nnyo. Tumalirize n'abakyala batano oba 10 ba presenter abatoba ne media n'ababaane bali wanika abakyala asokedde Angela Katatumba Angela Kalole atoba atya Angela Kalole yatoba mu media yatoba nga kubalansinga okuyimba njako take countdown ebifaananyi byabwe biteekeko Angela Kalole okubalansinga okuyimba ne presenting tebyali byangu. Mukyala omulala bamuyita aba Wanyana mwerabidde erinnya lye Wanyana ow'ensenene Titi Tabel. Titi naye yatoba okubalansinga okuyimba omulongo sala babiri atobye tumulana tesaza nabantu okumutegeera omulaba n'omugolaje atobye okumaking sure nti standing out tema media personality ab'amaanyi mu Uganda abakyala nti asooka inamba emu ku radio muba media personality ab'amaanyi ku radio omulongo sala babiri inamba ejo ebyaddala ayinza okuba ng'amuddirira ayinza okuba either Titi Tabel essaawa zino mu bakazi ab'amaanyi mu ddoboozi ku radio abalina numbers Rebecca Jingo oyo is it beat then nani omulala awo ku bakyala abali basitogulinze kuba emmanyi Rachel Namwanje ali atya Rachel Namwanje by the Rachel Namwanje asitogulinze because yajira mu moment yalimu abakazi ab'amaanyi nina waguza Rachel Namwanje n'atuula ku tebo y'abakazi aboogera waliwo n'omukyala ono Sara Kabenge wa Tabbu okwandolinga okukola ekintu ekyo okumala emyaka 10 ng'okikola no standing out ng'omuntu akuwuliriza mu taxi ewaka Sara Kabenge wa Tabbu mukyala ky'omulaba bina bebi mwogeddeko Namala ali atya Namala ki Dola Namala no wakabi naye tomuteeka mu bakazi abo alina olugero lwe lusasobola kubuusa mu maaso because buli mukazi mu media alina olugero olw'enjawulo kati tuba tuweeyinga mu bakazi mu radio abasinga amaanyi bukyanga Uganda yonna ebeerawo omulongo Sala babiri ye namba emu agalina omulongo Sala babiri ye namba emu bukyanga Uganda ebeerawo ku radio ye namba ejo emu namba ey'okubiri bukyanga Uganda ebeerawo nyinza ojjuwa either Titi Tabel okustandinga ku radio ebbanga lyonna lyabaddeko n'asigala ng'eddoboozi likyawulikika si kyangu. Namba ey'okusatu Lucky Mbabazi omanyi wa Capital Lucky Mbabazi oyo naye omuwa ekifo. Namba ey'okuna nkuleeta Rebecca Jingo mu leedi ez'Oluganda y'omu ku bakazi ab'amaanyi
alinga nga Dija Titi Taberi. Okay. Namba ey'okutaano Lecho Namwanje. Namba ey'omukaaga Binabe sijja muteeka kwata kyali ku radio. Ekina kyali ku radio. Binabe ali ku radio 4. Radio 4 by the way. Binabe njja muteeka mu 10. Legase ye muntekesa mu 10. Nti byakoledde media okuva ku UBC, Dembe FM, Transition Inspiration, okuinspiringa abakazi okujoininga okuweereza ali mu kifo kya 10. Okay. Era n'eddoboozi lye waba ayogedde ensi ewulira. Ositegeera be bakazi 10 aba bali omu. So bali ngati omubira binsatu n'ekimamanyi bali 10 b'amaanyi. Naye mulongo babiri standing out. Kati kiri kitya? Kuki mweno regime. Regime eno ekibi kye mulina nti bwe ntunuulira regime eno tulina mukazi gwe tusoga nti n'omukazi yonna aggumidde alina eddoboozi bali abakadde bakyasobola okuba nga babayingiramu. So siraba mu regime eno okujja ku TV bweyinza okulabamu. Jingo ali atya? Jingo ki? Ye Rebecca Jingo? Rebecca Jingo tali mu regime eno. Ngamba regime eri ekiri kitya? Mubazi ali mu kyakutaano. Rebecca Jingo mubazi. Rebecca Jingo mubazi ssebo. Ne Juliana mu bantu abali bakoze ku radio naye mwali. Naddala leje ez'oluzungu Juliana naye mwali. Ne Angela Katatumba. Angela Katumba naye mwali. Waliwo Wanyana. Nkyala ali mu Amerika. Yabeera nnyo ku Wogapa Wanyana erinnya eryo nali ndiwuliddeko. Wanyana oyo naye yali yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu media. Naye ng'amanya gonna g'oyogera saaba enziro zaabwe siziwulira. Mbate kulwana balina enziro. Buli muntu alina enziro mu media. Mwazikuuma batya kuba wabatambuliramu. Ekyokeredda ky'omanya okubeera nga tezisaasaananga kati. Ekyokeredda ky'omanya twalina ekintu ekitibwa okuswalira media personality munnaffe. Kyekiri kyenga nti Duncan waba nnomba abeeremu n'ekintu ekitibwako omuntu kunze. Twabeeranga mulimu ebintu ebimu bye tubanga nga tusula n'entalo zitali zaffe. Protectinga image y'omunnamawulire. Ekitakyaliwo kati ojja kusanga ekyenje nga kiri ku next media nga kikuvuma. Naye nga tekyaliwo. Nga n'olugero tekirumanyi. Okitegeera? Nze okulumba Rebecca Jingo naye kunnumba nga ne Jacob mulumbira kinga mukozi munnange. Ngitaka ekyo kankirekereze. Twalinga even if twatukola ku media nenga we have respect. Ng'osanga omukulu nga Sam Gomero mu respect ye because yakusookayo nakugulyawo oluggi ayinza obata yali kugulya ku radio gyakolako but yali kugulyako nobeera inspired nobeera nokwatayo kamu babiri. Oba bebe kulu oyo yakolanga KT20 nze nabaye nga kusome noni nga sigisubwa omugezi DJ Roni bukyanga radio ebeerawo ey'abasajja I think y'omu ku bantu aba inspiring abantu bangi nnyo okukola live shows we DJ Roni. Ekitegeeza waliyo omuntu nga yafa nga w'amaanyi naye nga w'amaanyi okusingako n'abaliwo. Yes. Nga tebasobola namwenkana nga tebali mwenkana. Anti naye tujja tutuukayo. Kati twagitandise mulimu abantu nga baava mu bulamu bw'ensi oba nga bava ku radio nga abaliko tebalikola kusinga abo baavaako. Kati nze bonna abali ku radio Dembe tebasobola kukola kusinga kye nakola. Era tasobola kufuna linnya kusinga lye nafuna. Mu kategori gye walimu ey'alaavu oba yonna at large. Because nali versatile nga nsobola okukola sports nga nsobola okukola politics nga nsobola okukola live show nga nsobola okukola dance because ebitya njubira nali bikola. Walisalina ddoboozi liddungi n'abantu bali bagamba but nali mbikola. Kati ligimu eno obuzibu bwayo erwana n'essimu erwana ne YouTube erwana ne TikTok kati okuwagiza okuba nti standing out nga radio presenter oba TV presenter kiba kizibu kyova nti bajja ku TikTok ne bafunayo ow'amaanyi ne bamuteeka ku TV n'amukyaza n'asika ku ago tekyaliwo ekityo ffe twali tuwa amaanyi omuntu omulala nga tulina kukukyaza kati omuyimbi presenter yegayirira omuyimbi ajja akyali ate dda abayimbi baagayirira ffe okukyala mu show zaffe kubanga zalina value zalina relationship ey'amaanyi zibalowo olwatuuka nga Friday yange ng'ogyetise nga yange bapresenta babeerangako n'ennaku nga bagamba olunaku lwa Jacob mululeke
ne wakola Sunday nga lwange nga ensewulirizo nga lwange nga otugenda mu kaledi nga bawulya Jacob nga Sunday yange okuva saa mpaka saa mukaaga nga Sunday yange wale ya mulongo babiri wale ya baluwa ya Rebecca Jinga yo ye kozi Titi yali wa baluwa Titi yali wa baluwa ina akole bintu bingi ne mulongo babiri baluwa anti ne Titi yali wa baluwa Rebecca Jinga baluwa awani yali ani kube baluwa I think era situ asigala mulongo babiri abasinga ku baluwa because era situ atachikola tuli muri jimu eri ne kaka fina atachikola ne muri jimu ani yali ani I think umulongo sala babiri mu baluwa yali waddabu kwanga I think ne Titi ye inspiration ye muyakolanga nakireta mu version eyekiyivu eya audience y'oluzungu nekigendako ku TV awo kwa kyabuukamu awo ku TV nga kirimu amakona mangi gosobola bwangu oli mu media gosobola okutegeka kati kino kisetingi mwebuuzangako by the way yes bongo osobola ogenda n'ogamba mukangende olaba musajja wange mwerabidde erinnya gwe nakusanga akolako interview Rasalom gwe nakusanga akolako interview wano owa radio gwe mwakolanga naye Mayende ng'osobola ogendako ewa Mayende katugambe Mayende katate Mayende example Mayende yali mu category endala nga tenzi ni mu category endala katate Mayende mu bantu abakola nga skits ku radio yali wa tabu Amoti yasooka Mayende naddako nekuddako n'omusajja Kayibanda abo bo mu skits watu basobola skits zino ezijja second Mayende gakuba punchline Kayibanda nga sokola punchline Amoto Mbalanguzi nga sokola punchline ogamba musajja yakoza akantu mwafanga kuki kubera recognized because twakolanga ne pace nti balina okutwala mu research okusearchinga ku program yo program gatejja mu research ng'ova ku mpewo ng'olina okukola ebintu bingi nnyo okubeera mu bantu nkufuna system ekyuse kati bano bakuwa empewo tebafaayo oba okoze biki naye katedda nga bakunoonyerezaako lwaki weebuuze lwaki tebatrendinga because bato ideas zaabwe zikyali nto naye bajja kukula naye balina okwezuula era oyinza okukola research ya ddembe nga jjago mukyafeaturingamu ko bakola nkosa research nga dijero nyakyaafeaturinga naye nga yafa nkufuna okitegeera so media enaku zino ejenjebuse because nti abantu abalimu tebakyali creative oli kyakola nno kyakola namwe ate kyatuse ku YouTube zammwe most nga abantu bebamu boogera ebintu topic zezimu kati litubye okuki kyovola nti no ono kyali waani alina mbozi mukati yaani oyo Sakozi Faruku gundi ye enyuma because amanyira okuvaako mu Uganda kyekinjawulo ekigiriko mu zonna ezamu amanyi okuvaako mu Uganda ate naakoma mu Uganda mwatabala kyemutakola kyova nti mu ba YouTuber ye number 1 mu Uganda either you like it or you don't like it. Sharon yagabye award n'alagambu Kasuku ye nambe Kasuku si biased naye Kasuku is good newe tudda mu creativity Sakozi oyo musajja oyo Sakozi Faruku nze nakogera n'emirundi egyo ogwokuna nga mutizinga kumba mitwalo 10 era n'agimpeereza emirundi egyo Kasuku is good nja kujja lumu nkunyumizeko ku lugendo lwange naye baana Sakozi alina creativity nti Kasuku agenda wabweru naye takola ate nga Sakozi byakola okitegeera kati gwetebeeza moment y'omuzanyi w'omupiira owa Man U kale kaddakiika budakiika okitegeera naye ku linnya lye asookera kumaki n'asaba Man United nemuwa okukola interview n'omuntu bw'abanga alaga nti munamawulire ali eno mu Uganda ate w'amaanyi esoomuwa naye Sakozi atuuka n'agenda e Canada n'agenda mu America n'akoletera abantu ab'edda abaayo abaliyo nogira nti eri professional nga kyakola ate kikyuse Kasuku wamusingira nti Sakozi alina I think Sakozi alina ekyokufiirwa ennyo Kasuku teyetafaayo okitegeera Kasuku ye freestyler
ekijja mu mutwe gwe kyakola ki kyaleeta ekimufuula nti omuntu wamutunuulira nti Kasuku atrendinga nnyo okusinga Sarkozy ne professional wise Sarkozy akola ki asinga Kasuku ekimutrendingisa nti ya studyinga brand ye ti brand ya Kasuku eri controversial brand ya Kasuku mimicking bakyoyitegereza mu Luganda bagigegenya kyova nti wabagenda okukola content yenna ino kulowooza kubakola duet n'abateeka mu mutwe alina okulowooza punchline alina okulowooza audience biki byeyagala era n'agibewa kyova nti Kasuku atrendinga nnyo ku social media zonna naye tugenda professionals oli amusinga nti kyova nti mbalagenga nti YouTube asinga mu Uganda Sarkozy Farouk amuddira ye Kasuku mudda mu azazi mu byaddala nga tebiri biased era omuntu taddeewo n'agamba byoyogedde omutumanyi agenda ajja kubaawala na Kasuku ensonga ayogedde bw'atyo naye bona na audience zaabwe nze zimanyi nti ye Kasuku ye yategera audience ye ne Sarkozy n'ategera audience ye kituufu kyova nti ne interview zaabwe ng'oziweeyinga ng'oziraba nti eya Sarkozy eyinza okuba nga tetrendinga but eringa nga ya Ibrahim Kasa we yagira ku luli ng'otula n'ogirulaba kati omuntu okusatu ye Saimo Kawalata wa YouTube ab'amaanyi okitegeera be basatu Sarkozy yasooka Kasuku n'addako Kawalata n'addako awo abalala ne bagoberera omulundi omulala inshallah tudda ku basajja abakoze ki tutandise mbadde nsaba tujja kujjanga lumu na lumu nga twogera ku bibaddewo naye njagala tutandika okukyusaamu twogereko ku music we yali edda tujje twogereko bapresenta kyali kityammwe twogedde ku bakazi 10 kale tudda ku basajja n'obunafu bwammwe obwogere ate ekyabasajja siriimu kisinga okunyiiza anti tujja kujja obatemi kuba akalowooza akasembayo muganda wange ensi yonna gye tutwala gwali ku TikTok ali ku YouTube ali mubulamu bw'ensi ebeeranga omwoyo ogujjukira n'ogusiima kidemu ensi gye tutwala obeeranga omwoyo ogujjukira n'ogusiima omwoyo ogujjukira n'ogusiima gufuna empeera tusinkana omulundi omulala mbadde ne jingu ku kamera Jacob mashallah mukozi muri waddi February ngina kozo mwezi 4 kati ngenda Lubowa bakulabiranga ddala wawo ekintu simaye batugenda kukikola ddi bako omusajja wo yakuba masimu saa 8 gwakiro ng'atampita ku dotudo ngojeka ekyaddo tuddo ngenda kukola namba emu ngojeka ekyaddo tuddo waliwo ekintu teekako kamera waliwo ekintu abantu bentera okulaba nabo badde njagala tufuneyo olunaku bakoleko ng'olabira ddala mbu embeera gyalimu bambi yali etaaze enkyukakyuka naye ng'anyigirizibwa mwemu ne bennalabako ng'olabira ddala mbu mulimu abantu abamu nga yagamba ntuula ntya n'oyo naye gwe nenkola nga otudde nabo ne bakuleetera akamere kaabwe n'olya naye mulimu bakyali oba okakola lwakalulu ndaba bundabire wala omanyi mbeera n'olugezigezi era oba omanyi nti ndi wambwa naye onsembera kumpi n'ontegeera siri wamba siri wa lugezigezi jingu yabadde ku kamera tusinkane omulundi omulala mubeere bulungi mweraba